Abayizi abawera ddala 408 be batikkiddwa ku ttendekero Likibuli Muslim Hospital Health Training School nga ku bano 97 basajja ate 371 bakyala okuva mu mwaka gwa 2022 okutuuka mu mwaka gwa 2025. Abayizi abatikkiddwa babanguddwa mu masomo g'obujjanjabi okuzaalisa n'amalala ku mutendera gwa certificate ne diploma. All what you see from their pocket, Haji Magala, Haji Kamia, was started by our father, the late Principal Kakungulu, our dear brother, senior Dr. Chigondo Sulaiman. Akulira ettendekero lino Hajati Halima Nanziri ategeezezza ng'abayizi bano bwe baweereddwa obuyigirize bwe beetaaga okuweereza Bannayuganda n'obukugu obutuufu. Omusawo yenna ayina oba amanyi kyakola mu mbeera y'emikono kituyambako okuwa obujjanjabi obw'omutindo eri abalwadde baffe n'eri eggwanga lyonna. Kamisona w'ebyokusomesa abasawo ku mitendera egy'enjawulo Saafina Kisu Museene agamba lino ekkulu erituukiddwako lya kuziba eddibu mu buweereza bw'obusawo. Tuba tulaba nti abasawo beeyongedde obungi abasobola okugenda okukolera amalwaliro gaffe ag'eggwanga oba n'okusingawo okugenda n'ebweru. N'ekyokubiri tuba tuli basanyufu nti abaana ba Uganda nga bwe tumanya ennaku zo nti abaana be basinga obungi tutuli kubawa skills ezisaanidde ezeetaagisibwa buli wamu. Mu kutikkira abayizi omugenyi omukulu abadde minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Krizesto Muyinga atendereza emirimu gy'ettendekero lino. Nebaza aba donors abawadde ssente abeewaddeyo okuyamba institutions nga zino era nye basaba mwongere mu maaso kuba tukyetaaga abaana bangi teekeddwa obulungi ate okuteekateeka kitegeeza bawetaagisaawo ssente. Wabula Muyinga alabudde abantu abatandika amatendekero aga waggulu n'abagalina okugoberera amateeka agafuga ebyenjigiriza ebya waggulu kiyambeko mu kufulumya abantu abatali ba kiboggwe. Abantu bangi bataddewo institutions nga zino naye kyensaba ffenna bateeka ssente mu bintu nga bino tulasala amagezi gonna okulaba nti tukikola buli kye tukola ntukola okusinza ku mateeka. Muyinga asabye abayizi abatikkiddwa okwolesa obukugu nga basinziira ku ebyo ebibasomeseddwa era n'abakuutira okwetanira enkola za gavumenti ez'enjawulo ez'okweggya mu bwavu gamba nga PDM n'emyoga. Mugende eri abantu baffe abasinga obulwadde mu byalo eyo mubajjanjabe mubalala gw'omukwano buli kye mukola mukikole nga mukikola okusinziira ku profession yammwe nga mukikola okusinziira ku kiragaano kirayiro kye muva okukola ekya Night Angel ekintu ekyo kye mukoze. Oluvannyuma Minisita Muyingo alambuziddwa omwoleso gw'abayizi mwe boolesereza ebyo bye bayize wamu n'okulambuzibwa eddwaliro Likibuli Hospital. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.